Kali empaka z'ebikonde za novice za kumekerezebwa mu kyerekezo n'okulwairo CFK ku Mawanda nga Spark Boxing Club yasitukidde mu kya junior UPDF newangula ekya elite ate nga asoba nafa ba Copba bawangudde ekya youth. Empaka zino ziteekeddwa ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation nga zino zibadde zimaze emyaka 2 nga tezitojjera olw'ekirwadde ekya COVID-19 okuva lwe kyabalukawo. Sparks Boxing Club guno gwe mulundi ogusookedde ddala mu byafaayo by'empaka zino okuziwangula nga bafunye omugatte gwa bubonero 66 mu mitendera 3 okuli eza juniors, youth ne elite ne baddirirwa East Coast ku bubonero 61 olwo Copba Boxing Club bafunye obubonero 57 mu kifo ekyokusatu. Kyokka ng'ogyeko okuwangulwa bwa nnantamigwa bw'omwaka guno bawangudde n'omutendero gwa juniors wakati w'emyaka 15 ne 16 nga bafunye obubonero 36 ne baddirirwa Lukanga Boxing Club ku bubonero 23 olwo Namuŋŋoona Boxing Club nejja mu kifo ekyokusatu n'obubonero 20. Abalala bawangudde mu mitendera emirala okuli ogwa youth wakati w'emyaka 17 ne 18 guwanguddwa Copba Boxing Club kubonera 28 ng'asinzeeko East Coast akutte ekyokubiri akabonero kamu kokka kubonera 27 ate kesisye mu kyokusatu n'obubonero 20. Mu mutendero gwa elite nga gwe gw'abakulu 18 okudda waggulu UPDF yesitukidde mu kikopo eky'omutendera guno n'obubonero 36 ne baddirirwa East Coast ku bubonero 29 so nga KBC yeekutte ekyokusatu n'obubonero 22. Akulira ebikonde by'abayiga mu ggwanga Uganda Moses Muhanji alambuludde enteekateeka eddako mwategereza nti buli mpaka ezzannyibwa bakusumuusa abazannyi ku mutendero oguddako. The novices is a qualifier event that will take boxers into the intermediates. So the top 4 in each weight class will go for the intermediates. Then the top 4 at the intermediate will also qualify for national opens in February next year. Then the top 4 at the top 2 at the opens will qualify for Champions League. And then out of Champions League, the last 2 will come out. So all these games are all qualifier events, and we hope we made the message clear to the boxers. That's their way, that's their pathway to the national team, and we hope they have listened to it, and that's the way to go. Empaka zino zimaze wiiki namba nga zitojjera era abalwanyi abali eyo mu 87 be bazeetabyemu nga Lukanga be basembayo okuziwangula mu mwaka gwa 2019. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.